Ensangi zino waliwo abantu bangi abagenda ebweru w'eggwanga. Ekyamazima abamu bagenda lwa kaluubirizibwa wano nga talina kyakola. Abalala bagenda lwa excitement, tingenda kulinnya nnyonyi ngende nkolera ebweru. Abamu bagenda lwa kubuzaabuzibwa, ava na wano nga tamanyi mulimu gwagenda kukola, ava na wano nga tamanyi ssente zagenda kufuna, naye yeesiŋŋaana nti agenze olw'embeera. Ekyamazima bangi bakola ssente era ensimbi ezo basobola bulungi okubaako kye bazikolamu. Obuzibu buli wano nti bw'atuuka eri bw'aba agenze lwa excitement atuuka n'abeera disappointed nga kyabadde asuubira si kyafunye. Bw'agenda nga mweteefuteefu agenze kukola ssente, ekyamazima azikola era bangi ku bo baziweereza wano okusobola okubaako ebikolebwa mu nsimbi ezo. Bw'agenda nga abuzaabuziddwa bubuzaabuzibwa, bamulimbye weesiŋŋaana ng'era afereddwa era ebizibu bibeera bingi byasisinkana. Naye kinjagala okugerako olunaku olwaleero ze ssente z'ofuna. Ekyamazima ssente ezo ziyinza okuba nga si nnyingi nnyo, naye oba oli awo era nga nnyingi ku ezo z'obadde ofuna nga oli wano. Bangi basindika ssente mu b'eŋŋanda zaabwe, abamu bafuna ba boyfriends online, nga bwe nagamba excitement, boyfriend oyo n'agamba notandika okuzisindikira ye ng'omwesize okwesiŋŋaana nga boyfriend oyo ate akunyaze. Naye waliwo ebitongole bingi, waliwo banks z'osobola okuyitamu n'ogamba nti kale bwe mba nnyina account mu bank nga nginako access nga ndi gyendi wabweru w'eggwanga oba oli Warabu, ng'osobola okukozesa banka eyo n'osindikako ssente zo, nga bw'okomawo e Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2 ojja kusangako ssente ezo, osooke weetegereze olabe. Oyinza okuba wava wano nga okola mu restaurant, ng'emirimu gya restaurant ogimanyi bulungi. Oyinza n'okuba gy'obadde eri ng'era obadde okola mu restaurant, nti bw'onookoma oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'obadde okuŋŋaanya emitwalo 55 buli mwezi, ojja kuba olinawo kasente k'oyinza okutandika nako oba okukola restaurant ntonotono. Kuba already ogimanyi, wakolako wano mu restaurant ate n'ebweru gy'obadde okola omulimu gwe gumu. Nze kye mbasaba nti okwesiga obwesizi abantu nti gundi ajja kunterekera ssente zange, naye nga tolina bukakafu nti gundi agenda kubeera mwesigwa. Mu kifo ky'okubeera disappointed, kolagana n'ebitongole ebiri recognized, kolagana ne banks, kubanga gwe mulimu gwazo, ate wabaawo documentation eraga nti banka nagiwa ssente zange bwe ziti era bw'ojja eno osobola okufuna access ku ssente zo. Ekitali kyangu nnyo ku bantu baffe bano aba bulijjo. Ab'eŋŋanda bangi badisappointiza abantu baabwe, abamu babukozeko n'obulabe, ogenda okudda nakolako obulabe olw'okuba nti talina ngeri gy'agenda kunnyonnyolamu nti teyazimba nnyumba yo, talina ngeri gy'agenda kunnyonnyolamu nti teyakola kye wamugamba kukola. Kakati awo nze mbawa amagezi nti kuŋŋaanya ssente ziteeke mu bank, osobola okudda n'osobola okukola ebintu byo ebyo by'olaba nga biri within ky'osobola. Okuggyako excitement eyo ekendeere, okubeera excited nti oba oli awo bintu binaayanguwa, nti bijja olw'okuba olina gw'olabye ng'alina engeri gy'ayanguyizaamu ebintu. Naawe bw'okomawo n'ogula motoka, naawe bw'okomawo n'opangisa n'ogenda n'osula mu hoteeri, naawe bw'okola ebyo bigenda kumalako ssente ezo, oba oli awo oleme kufunamu kyamakulu ky'ozifunyemu. Naye ate ndowooza n'akasembayo be bannaffe abakola ku nteekateeka y'okutwala abantu ebweru, obulimba buveemu. Omuntu agenda okuva wano ng'amanyi kyagenda okukola, ate era n'embeera gy'agenda okukoleramu endagaano ebeere kkiriya, agitegeere bulungi, ne gavumenti effeeyo nnyo okukwasa omukono ogw'ekyuma eri abantu abo, okusobola abantu baffe abagenda ebweru okubeera nga babeera mu mbeera ennungi, ate ne mukudda era nga bakomyewo, babeere nga enteekateeka we ziri esobola okubayamba okwongera okwekulaakulanya okukyusa obulamu bwabwe. Nze Morris Mukibi, ku Facebook osobola okufuna ku Morris Mukibi, ate era ne ku Twitter osobola okufuna @Morris Mukibi.